Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Denda Bulaya, Latin America ne Buarabu chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kajeka status nakateka wale wa kuchachi yaffe kati mukama ya mukama yakozeshi yaraga omusajja namgambo ye mukazi kuchachi ya chachi ati omusajja nagenda nakola kina akyala ate after some time mukazi agamba takiwulira kishura kya mukirizo ati kuchachi mukama ye mugambo oli sinika wama tugende ebiba biveeko nkwaliriza nekwebaza okuba ng'otwegaseko ekwano mutombi leero lwakutaano Sharon Mirembe mwali mu nyumba nze Ssentongo Frederick Lugonvu leero okutaano olusemgeyo ku lwokutaano lwe tugenda kubeera ku Jevine Hotel n'abaana baffe abasikosel abantu baffe abasikosel n'emikwano gyaffe n'abantu ab'enjawulo abagenda okubeera ekitundu mu nsinkano eno ey'okwongera okwekubiriza n'okulaba nga tutandika ku mpangi oba ku lubembi olw'okulwanyisa sikosel mu ggwanga erya Uganda, and I know, I feel it is possible okudduuka akaseera nga tewakyali muntu azala mwana ng'alina sikosel. Ekitusumbuwa butalungamizibwa, butamanyisibwa, amaanyi twagasa ku siriimu ataliiko kaseera n'ow'ekinaana amufuna naye ate sikosel kyangu nnyo okumwewala oba okumwewaza abaana bo n'ozaala abaana abalamu. Tugenda kusinkana ffena ngenda kuza omwezi 30 tujja kuba Lwakutaano olwa wiiki ejja. Tugenda kubeera ku Jevine Hotel ku Lubaga Road awo nga ku Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba. Bw'otuuka ku Popopo oba omuntu bw'omugamba nti nga gati simanyi ku Jevine nga nti twala ku Popopo mu Ndeeba. Bw'otuuka ku Popopo tula ku mukono ogwa ddyo we wali Jevine Hotel. Okuyingira kwa bwerere, okulya kwa bwerere, buli kimu kya bwerere. N'olwekyo gamba nti jangu tubeereyo mu bungi ate oba oli awo okubeera ekitundu ku ssanyu ly'abaana bano, okubeera ekitundu ku ssanyu ly'abantu bano, ku ssanyu ly'abazadde b'abaana bano abayina sikosel oba oli awo obulamu bujja kubanga bubangwira. Nze gwe ffe basanyufu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, Sharon Mirembe mwali mu studio babayita ba proprietors. atongambye beautiful shogenda jitta taka kagamba beautiful Sharon Mirembe Sharon Mirembe self-contained buli kimu okisanga muli. Okay, that is really nice. Ako kalungi nako nakajja kola self-contained naye nga gyali oyo nga buli kimu mwekiri baliriddawa baliriddawa mu Uganda muli byana mu luguudo kye tuba tudda tokyafa ku luguudo tufa kuki era bano abawuzanga simanya bw'ogenda ku lwembala bembala basufu naawe batya si buli omu mu nsawo sito ku ssente effe tugamba ssente ate katogenda mu watu tolina ssente naye nyina kye njagala okukubuuza mukama akuwadde abasajja babiri omu talina nnyo ali yaddeyaddeko temubulwa kyakulya oluusi bw'osaba akagoye ajja kakuwa omwezi ogujja tagenda kakuweerawo naye nga bwe kituuka ku nnamuziga ebinywa birungi dakiika 35 anakwataano n'okusanga omulala bw'omusaba akagoye n'akaleta bw'omusaba ka make-up mutikaako ka mobile money nti nkatuusizza naye nga wezi dakiika 2 ogenda naani tutandike esho Sharon yogera amazima ogenda naani tunudde watukole esho n'oli yennyini sente talina ayina mwezi batambuza of course ezitumala nze nga tanazimba naye mupangise wantu walungi abaana basoma tebasomera mu gali ga Cambridge naye nga basomera mu masomero amalungi agatali mabi nnyo naye ng'ate kiri kyo kibyomera essanyu ly'obulamu kyo kiri ne sex kimutwala London Dubai naye nga waddakiika 2 kyo kya 2 tekisukkawo
Kangende nono atayina nnyo naye ng'asobola okumpa essanyu. Eryo ly'essanyu. Mukama yakola akantu ako. Buuza bannayuganda. Naye nga musiibye mutya lunaku lwakutaano tubabuuzaako mwena gye musinzira okutulaba. Tubajjukiza olunaku lwakutaano olujja ku Friday atugenda kubaayo wali mu Ndeeba ku Jovine Hotel. Mujje muleete abaana namwe abavubuka besikale abatannaba kuba nti ofuna omwagalwawo. Jangu omanye status, jangu omanye nti how do you handle this situation bwe tuba tugituuseemu ate nga tusobola ogitangira. So tubalinze olunaku olwokutaano tujja bbaayo. Okay. Webale nnyo webalire ddala. Kyetubuuza tekibadde kitundu ku mulamwa. Kibadde naawe kennyini kyebuuze nti kuba biri ogenda naani? Amazima nono omuntu akumalirako eddakiika 5. Eddakiika 5, 15 abiri. Aliwa? Ono atalina bulungi ssente. Akona 3-4 namuziga malidadi nnyo ensozi. Nga naawe onyumirwa. Eddakiika 5 tunyumirwayo. Shauni wali otuyanyeeko? Ndakati ntuyanye. Nono ngamba. Tutuyanangako. Awo nedda. Tutuyanangako. Agenda kunfuula shayi tukole show. Genda kunfuula shayi. Tukole show. Yanti tuli mu show. Wali otuyanyeeko. Tukole show tugende. Batugende mugende. Ntuyana. Ntuyana. Mekati ntuyanya amata. Dakika mmeka ziri fine gyoli? Of course the process etandika the romance part yasinga onyuma mu that. So mutuuka okukola kiri nga mwena muli ready. Dakika mmeka zotambula? Ekinene nnyo. Lwaki oyagala njogere ku mpewo? Nedda kale siggwe n'ezolowooza. Obukulu wanaagamba nti ebujja kumbe sina kyenkola. Siggwe naye ngamba kale zandibadde gundi. Nomo? Ku lw'ekitonde ekikazi. I think 10 minutes are okay. 10. You still have the feelings in you. Ate mbadde manyi nti 10 minutes za romance? No gia number 1. Anti kati tugenda kukola ebyo. Nabyo mu ebiri. Kubanga nze kyendowooza nti gia number 1 ya 10 minutes. Kale 5 minutes. Number 2. Then wali kisinzira olinya bulinya ku clutch no. Nti gwe gwan driving okumpa so it depends on the person. Kigamba nti bwona afuna omuntu omulungi ategera what they call sex. Nga talulese nga lutalo nga nyumirwa. You can run for an hour. Nga totegedde. Yes. Nga person is on you. Nga n'entuyo ze twogerako ez'okutuyana zibasanyusa. N'omwana omulala maaso naye nga temunnateŋŋana. I'm going to experience it soon. 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 You get, and it's true. In fact, nze nzikiriza nti sex taliiko time. It depends how you feel for one another. Taliiko kisembayo. Wabula aliko ekisooka nti at least omwana wa muno tumumalaako eddakiika 5. Ezo ntono nnyo. Wakiri 7. Kisinzira omuntu ono mwetegedde mutya mwefiiringa mutya. Are you guys being buli omu akola party? Anti waliwo kye bagamba nti sex asooka. Buli omu aba atya munne ne mumaliriza nga temunyumiddwa. Kati shawo ne waliwo omuntu agamba mulya boyiro. Kakati olunaku lwakufunza ajja n'amaddu gonna. Era you cannot tosobola kumanya busobozi bwa musajja ku mulundi gwammwe ogusoose ogwa sex. Aba yakwesunga dda. Asobola okuba nga yakagirira ye ne kiggwa olw'omutima gulya si kulwa ng'agaana n'ogaana okitegeera. Kati ennaku eziddako kw'osobola okuditaminingira. Era bangi babuuza n'okubuuza naye kiki ekyali kikutuuseeko luli. Kyova olaba omuntu ateekamu buli kisoboka naye nga kyafa kya ddakiika 2. Tutandike show twaze kwogera ku sex. Onkwata offside. Wamma tugenda tandika shape olunaku olwaleero mwena gye musinza okutulaba. Ama tuweereze message. Omusajja omutuufu at least yandibadde wa ddakiika mmeka ezitandikirako gwe nga gwe bolaba. Tuweereze message. Kati mu bulamu katini nnyo. Bwe tukomawo tugenda mulamu ati bwe tugendako. Obufumbo. Lwaki tufumbirwa? Lwaki tufumbirwa? Lwaki? Why do we get married? Kyekiviiriddeko obufumbo okwonooneka ennyo. Abantu bafumbirwa kubanga Sharon yafumbiddwa. Abantu bafumbirwa kubanga bamuvuma ewaka. Abantu bafumbirwa kubanga obuvunaanyizibwa bumususeeko. Bw'anaafuna omulala ajja muweerera ku mwana. Katutama.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Natete opposite all petrol station. Esimu noti 776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company. Let's build the future. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Tukomyewo nkyali nawe okyali nange nyongera okukwebaza gowena ali naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sharon Mirembe gwe nkyali naye mu studios. Program y'olwokutaano ebeera ya Kwano Mutumbi. Program zaffe bwe ziti bwe zitambula, abagenyi tubakyaza okufiira ddala ku lunaku olwokusatu. Manyi nnyumbayo ku lunaku olwokuna tubeera ne Abalubwama Local Poultry Breeders nga batuyigiriza ku nnunda y'enkoko ennansi, kwoteeka okulima emmere naddala amatooke n'emmwanyi. Ku lwokutaano Sharon najja ne yeekaliisa ne Kwano Mutumbi. Ku lw'omukaga tubeera n'okumanya obulamu bwo ne Dr. Aida Nasolo okuva mu Wandege ya Imaging Center. Bwetyo tutambula naloba naffe Abalubwama Local Poultry Breeders babeerako nnyo. Tugenza okuwunzika ku lwokutaano tuli ffenna ku Divine Hotel next Friday. Be there. Abeerayo olumyuse okutandika n'essaawa 5 ez'okumakya, kigenda kubeera nga kitandise. Tubadde tuli ku abantu lwaki bafumbirwa. Why do we get married? Now wali awasobola okwebuuza lwaki wafumbirwa oba lwaki oyagala okufumbirwa. N'abasajja mwebali. N'abasajja mwebali. Lwaki bawasa? Lwaki bawasa? Nesooka tukola abakazi leero. In fact okusinga kiri mu bakazi. N'abasajja bakiina ensangi zino. Abasajja okusingira ddala kisinzira ku wasaani, naye abasajja okusingira ddala ekibawasisa abasinga lava eno ey'okugwira
Tekiwasisa abasajja. Like bagwa mu mukwano guno ogusooka. Okugubeera too much. Buli kimu owulira osobola okukikola, buli kimu okisuubiza. Nze nsuubira okuba nti omusajja yandigenza okuwasa omukazi oyo ng'abaddeko naye omwaka gumu oba ebiri. Oba otandise either okumukoowa oba okwongera okumunyumirwa okulaba ebirungi by'ayina ebigenda okwongera okukuuma naye. Kaddemu abasajja okulaba omuntu mu mwezi gumu oba myezi ebiri ebyo bye mugenda okukyala oluvannyuma lw'omwezi eyo excitement. That is not love. Eyinza okuba nga weeri naye oba okyali so much excited the extent nti osobola n'okukola ky'otandikoze. Because your body is pushing you too much. Yes. I want to have her. Buli muntu gano ge mazima. Omuntu ne bw'oba ng'onaamukyawa ebbanga erisooka omusajja bw'aba nga takwagadde mwezi gumu tosuubira nti agenda kukwagala myezi 10 egijja. Kyokka bw'aba nga akwagadde nnyo mwezi gumu tosuubira nti byakwagadde mwezi ogumu n'emyezi 10 egijja byagenda okukwagala. Asobola okuba nga akyuse. Kati n'abasajja oluusi tugwa mu mukwano ne kukudrivinga n'owulira nga akakawala weetaaga nakugenda waabwe okyale, weetaaga kakwanjule, weetaaga kasawaka okakube n'embaga mu mwezi gumu okyayina ebikuvuga. Naye nga ki ekikozesa ebyo byonna excitement eyebaawo ey'omubiri njagala kuba naye bannange nze gw'olaba mpulira tokyamala. Tonnalaba bibi bye twayogerako mu programu ya last Friday. Kakati abasajja oluusi abamu bawasa kubanga batuuse. Omusajja atuuka atya? Ngawulira yeetaaga okuwasa. N'abamu bawasa olwa status. Okuuma amanyi. Ng'alina position gy'alimu naye nga tazitowa nga tebagambye nti omwami n'omukyala. Abaami tusanga okusomozebwa kungi nti bakuyita otuuka ewaka wange nga waliyo kaadi nga 10 naye nga kuliko Mr. and Mrs. Lugonvu. Ezimu za kwanjulwa, ezimu za mbaga. Naye n'omaliriza oluusi ng'ogenze bw'omu. Kati abamu bawulira nga kibazitowerera n'agamba nti naye kankole ki? Kampase. Kibalaba mbalonda n'ekkubo mpekerako ku mukono. No, kati era weekiri abasajja abamu abatannatuuka ku ekyo aba ne mukwano gwe nambuza Sharon olagawa this Friday oliruda no twali ku mbaga ya Lawrence yes, our focus. Yes, I remember. My wife wasn't around. Yes, we had to. Your husband wasn't around. Yes. Were you invited? No, mwami, I was invited no mukyala. Ne tugenda and many of them thought ntuli baagala. Of course, many of them. Era balowooza nti abo bafumbo omwami n'omukyala. Kati osanga wangi ng'alina mukwano gwe nambuza this Friday inaijolaga nti tugende ffenna. Era nga n'okusituka okwegajja mwoperekereko. N'ayimirira n'omukyala naye nga si baagalana. Oluusi nga tebahavinga na sex. Yes. Nga n'omwami namuga tugenda mu mukolo gwa mbaga oba tugenda mu mukolo gwa kwanjala siina gomesi omwami n'agigula oba gomesi gy'olina ng'alaba tegenda kufitinga status gy'alimu naggulira gomesi osobola okumuwa kye bayita escort omuwerekereko. Kati abamu bw'akoowa ennyo ebyo atuuka naga naye nedda. I'm engaging. I'm taking sente nyingi kanfune ate ali permanent. Kanfune ali permanent. Naye olw'okuba nti waliwo abantu betwagamba nti waliwo abantu abatalina kuwasa ne wabawo n'abantu abatalina kufumbirwa ng'abakyala kuwasibwa. Kati abamu bamaliriza batambuliddemu obwo obulamu nga ne bw'anaakufuna ogenda mumenya kubanga abantu bangi balina ebintu bingi mu bwongo bwabwe n'ebyokulowoozaako okusinga okulowooza ku bufumbo kubanga ng'onaayagala obufumbo buwangaale olina okubuwa tayimu yabwe ey'okubulowooleza. Waliwo eddi eryakyankalanye lwa mwami butajjukira nti olwaliro birthday ya mukyala. And to me bwe kibanga kyekinobya mukazi wange si agende aba atuuse okugenda kubanga neyange njeerabira. Ate nati omukyala alina kujjukira yo. Anti nze no. Yeah, it is. Nze neyange njeerabira. Kakati ate ez'abalala. Anti nze mwagalwawo. Waliwo ekintu kyo nga tewali kuwoza. Neya maama njeerabira. Okimanyi ky'abasajja bangi beerabira ne birthday z'abawala baabwe. Abaana be bazaala. Ne batabani baabwe. Omukyala aliwo okujjukiza. Omukyala yaliwo okujjukira ebyo. Okimanyi omusajja nga tajjukira bba era bw'otokeranga ku makya n'okwata omusajja anaaweya n'omubuuza nti kozi mutabani we yazaalibwa nga mmeka
abatabijjuka. They have a lot on their heads. Exactly. Balina bingi ebyokulowoozaako, si musango era si bugayaavu. Omusango n'obugayaavu bw'omusajja bw'okulowooza ku bitamuzimba n'ataleta ssente waka. Omusango gw'omusajja omukulu si gwerabira birthday. Omusango gw'omusajja omukulu gwe kulemererwa okuleeta kasente waka. Gwe musango. Ekyo kye kisookera ddala nembye. Ebisigadde bijja luvannyuma. Sente zo kituufu. Kaakati ne bwe najjukira birthday yo oba onyambi nedda kyenga ne bwe najjukira birthday yo nga siina wadde ziggulira kanyama, siina wadde ziggulira kakeeke, tekikola makulu. But at least you sing for me. You come home, you comfort me. Munange omwavu ne bw'aba ayimba tebinyuma. Nga tomwagala. Anti okwagala kulina we kukoma. Mwagala omugumire olwaliro naye tagenda kukusibya njala nnaku nyambu bebi nkwagala nnyo twesabire. Bye bino abawooza simanya nnyina gwe njagala, munnange Katonda yandaze nti ye wange, mbadde ngenda kukola mukolo okwanjula ku ki, natandika okubasaba ez'embaga. Katonda okulaga, but were you ready for that? Kyenkulaga kaakati laavu yonna etambula n'akasente nga si kangi nnyo naye nga ky'osaba kisobola okubaawo nga bw'ogamba bebi ndudde okulya kanyama, tunaalyayo ku Sande akanyama. Kayinza obutabaawo okulwaliro ku Lwokutaano naye nga ku Sande kajja kukola ki? Kajja kubeerawo. Eyo laavu simbi. Laavu y'okulya ng'akakoko ku Sande enkoko esobola okuba nga si ya buli lunaku naye nga buli lwa Sande mukalya. Obanga bwakoyomuga nti kanti tenkanye ndabe mbadde nkyalina ebinsumbuwamu kubanga ate nkyalina okumalayo ka school fees k'abaana bano, bwe nja kitereeza nja kigira mukwano onangulireyo kagoye anti ngenda batuyise ewaka olugoye nti kanti tenkanye ndabe onaye nagamba otegezaako nga bukyali. Eyo laavu enyuma nnyo era ekola ki? Ewangala. Ate eyo laavu esinga ey'abagagga. Kati gano ge mazima ogenda kumbuuza nti oyagala ki? Laavu y'abaavu tewangala kubanga mukazi w'omwavu mwangu okusigulwa. Okwegomba ko tekukola ki? Tekugwayo. Ate n'abagagga. N'abagagga laavu y'abagagga tewangala kubanga omugagga omugagga mwangu okusigulwa kubanga time tagirina. Buli lw'oyingiranga wathiyo ng'erimu 300 million Uganda shillings wathiyo omusajja obudde bw'omukyala bukendeera kubanga onoonya butya bw'ogenda okukuuma ssente ezo z'olina. Laavu ewangaala yeeno era obasanga bafumba January to December. Mukama abagemulidde baguzeeyo kafuuti kaabwe 5 ku 10 oba 5 ku 5. Bazimbyeko akayumba kaabwe ka sitting dining n'ebisenge bibiri abaana bashiyalinga, ekinaabiro kiri munda bashiyalinga bakiteeka mu kakuubo. Oluusi ng'ayina ka bodaboda kubanga ayina kakapitoke ka bukadde bubiri. Eyo laavu tolina gy'ogitwala ke baagala basobola okkalya naye si kali ak'okujaajaamya. Eyo laavu ewangaala era weeri era be abantu ababuuza nti bano baba ki okwekuba, bano baba ki okwawukana kubanga temumanyi bizibu biri mu maka g'abagagga. Sharon mwegomba okufumbirwa abagagga naye abagagga tebalina budde bwammwe. Ne bajja tuwa ssente. Omugagga alina budde bwaki? Bwa ssente. Kaakati bw'omufuukira omugugu akuteekamu ssente nnyingi akwebakako lumu mu mwezi ate awo waayagala n'akuta n'afuna ow'omwezi nga lwamulabe lwazimuwa. Lwatazimuwadde si musango n'amala okulya n'agenda akola emirimu gye. Kati abo be bagagga. Era gy'okoma okugenda waggulu ne ssente laavu ekendeera. Ge mazima agakaawa n'obudde bw'obufumbo bukendeera. Naawe omukazi bw'oli gy'okoma okwambuka waggulu n'osukka omusajja obudde bwowe waka bukola ki? Bukendeera. Era tayimu egenda kutuuka ng'omusajja ono gw'omussaamu ssente, gwapangisa ennyumba, gwagula emmere waka, gwakola buli kimu, gwaweerera abaana weera omwagala. Ojja tuuka akaseera olabe ng'akumenya ogambe nti ye lwaki simuta? Lwenjagadde n'enfuna egwe neebaka naye ne tukita. Lwaki tufumbirwa? Lwaki tufumbirwa? Abakazi kanzijaawo, abasajja nakwaddeko ebimu ku byo. Abasajja ate abakazi. Abakazi lwaki bafumbirwa? Buli omu alina ensonga ze.
naye ekimu ku kidrivinga na lwaki abasinga bafumbirwa ne baawukana mangu ekidrivinga bakiyita Sharon yafumbiddwa peer group influence. Ekimu ku byo lwaki Sharon naye yakoze eki yafumbiddwa nange nkola ki okufumbirwa. Kyekibafumbiza abasinga ddala kubanga babadde atambula nabo bamuleseewo mu kibinja asigaddewo omu. Gundi mwakubanga mwenna gavana, gundi Casablanca mwalingayo nga mwenna, gundi Backpackers mwalinga mwenna, era ng'abasajja bajja naga wayi kirino nga kikutunuulidde nze ati nalengedde ddoli olengera wakajaketi akabbulu awundi akutunuulidde amaaso gwe bireke tobinyega be bakazi be babeeramu tobinyega ne bakola ka round table kaabwe oba tubakyokoza agigo wabbira soko oyitewo ng'agenda nga counter okolewo okomewo n'ayitawo kati agenda okulaba abo bonna anti siri musajja wandigambye nti nabiyigiramu naye ebyo byabakazi wandigenzo ogenda okulaba ng'abo bonna b'obadde okola nabyo bwe mubadde mugeya nga babakoze eki bagenze ng'osigaddewo weka nga gwe mulungi n'omaliriza nga kati yenna ajja. Abakazi we bali batuuka akaseera ng'akugamba kimu nti nkwagala, era omukazi yenna gw'okeera nga ku makino ga nti nkwagala n'akubuuza nti ogenda kumpasa manya yakoowakowadde olujja. Omukazi lwaki opapira okuwasa omusajja okutwala ewaka nga tunamanya mbeera ze? Kyebakoze bangamba ewaka nedda wewe time mu studying Sharon omusajja okwebakako emirundi 10 n'atakuwasa tekiswaza ng'omusajja okutwala ewaka ennaku 10 n'akugobayo. Oba ntegeerekeze okwebakako ennaku 10 without nga temuli bafumbo naye nga is your boyfriend, is your lover, is not even your fiancé. You only go to make love. Thank you very much. Nakunaga, how are you? I miss you. Are you free? Yes, I'm free. Come meet? Yes, let's meet. Nakwebakako era nga so yenda nga gwolina nga gwolina naye nga temuli baki bafumbo. Ne mu having a time, ne mu having a fun, ne mu having a sex 100 times n'atakuwasa ne mukyankalana tekikuswaza. Wabula ekikuswaza n'okwongera okubreaking omutima ye musajja okulaba olwaliro n'akuwasa omwezi ogujja n'aba nga wakamala ennaku 10 mu bufumbo, obufumbo bwa Sharon gy'amaze ennaku 10 ne bamugoba. Nga watuuza ekibinja ky'abantu n'okola okwanjula oba n'embaga. Ne bw'oba tewabikola nga wagenda bugenzi. Naye buli lw'oyingira mu nnyumba ne mutandika okugaba n'ekisenge banimba ne bakulaba nti kati afuluma wano. Oba mufumbo kubanga kati we tuli. Lw'onobayo yanoobya obufumbo bwagaana. Era mu bantu be bakubalira abeeramu. Tewali mukazi gwe baali babalidde ne gundi yamwebakako ne gundi yamwebakako ne gundi batono. Yafumbirwa gundi ne naye bwe kiba ku ky'okufumbirwa ate kiba waasi. Oyo gw'olaba yagendako ewaabwe ne bigaana. Olaba alemererwa wiiro ow'ekisa. Ate kaakati ndowooza olaba ekintu ekyo. So kati tumaliriza ng'abasinga bambi balina ekibavuga. Topapa omukazi waliwo emyaka gy'otuukamu ng'ekituufu olina okufumbirwa. Naye okusomoozebwa okubawo kyeŋŋamba nti topapa kyokka tolowooza nti eriyo enkya ng'ofunye omukisa. Omukisa bwe guba tegunnajja, do not be that desperate nti ye najja ngenda. No, nedda. Naye ate bwe gujja teweemonkola mu nkola nti nkyali kubanga omukazi kasitaweza emyaka 23 aba atuuse embaga. Omukisa gujja kyo notegera nti kati guno gwe mukisa. I should not kwemonkoola ngende bugenzi. Nedda. Ate gwe mukisa gutya? Ate ogambye omukisa guba guzze. Teyemonkoola. Omusajja akwagala mubadde mu courtship. Oh, you've dated already. Sibya paku. Omulabye akulabye. Omuwulidde essimu zaakwa n'omugamba eyo gireke n'agireka oba n'agamba eyo yakino. Omulabye essaawa zaakomawo. Omulabye bw'akwata engoye ze. Omulabye bw'aswankula. Buli kimu omulabye for some good time. Owoomeddwa sex way. Eyo nsonga nkulu. Nga mukyalino nze I'm sorry, I am a Catholic. Naye sikkiriza sex before test. I mean, I'm married before test. You're sure?
Abalokole mune tetukiriza ku having sex before marriage. Batusomesa mu church. Era y'ensonga lwaki bajja kunnumba. Tebajja bakambe kwe bali ate bangi omukyala akwagala ennyo yampadde student yasabira Pastor Tom era twali tukyogerako ne mugamba ready. Njagala nnyo enjiri y'abantu babiri. Pastor Tom Mugerwa ne Musumba Rose Yasibujungu boogera mazima. Ayogera bufumbo ayogera kukola. Yes. Sex before marriage. Aweesa ekitiibwa. Naye tewali agenda kumanya nti mwasooka kwegatta. Katonda abategedde. Katonda abategedde muve mu lwali mmwe. Muve mu by'okwekoza. Obadde okimanyi nti ennaku zino obufumbo bw'abalokole bungi busaanawo. Buyitirivu. I'm a witness. Nze kati gano ge mazima agakaawa. Nakubeera ku mbaga z'abalokole ziri mu 20. Naye njagala okugamba nti 50% ku zo they are no more. Lwaki tebeewa time kwetegeera. Basooka ne bamaŋŋana n'akutunuulira feesi. Ate ne Bayibuli ekyogera. Temumaŋŋananga. N'atunuulira feesi ng'ajagala. N'akwesunga naga nti nze gulaba sijjamu kiteteeyi kyange okuggyako ng'embaga emaze. N'akulaba akwagala naga nze nja kikola n'akikola. Laba agenda okutuukayo nga ky'oli wano si ky'oli e Baghdad. I have a friend akiyitamu. You get me? Ky'oli wano si ky'oli. N'atuuka akaseera ng'endwadde musawo z'ayogerako nga n'ezimu teziwona omuli endwadde y'okutugibwa, endwadde y'olwazi nga z'olina. Okutugibwa? Bw'oba tokiri weebaze Mukama. Bw'oba okiri fukamira ng'osabire nga tokiri weebaze fukamira ng'osabire banna abakiri. Waliyo bannyinaffe bambi nga waakutugibwa. Ng'omusajja ogetinga way through ayina kusooka kumutuga. Ne wabaawo abalala nga balwazi. Ebyo byonna ogetinga chance okubimanya wano. N'ogendayo ng'omukwano gukuvuze nga ne bino obeera ino nti nja kubeera naawe oba noga nti kijja kukola ki? Kusoboka. Okay. Kubanga ojja kugamba nti kaakati ate singa amala okundaba nga ndi bwe ntyo nandekawo kisingako okuleka nga temunnakola na mbaga okusinga okumala okukola embaga abasumba ne bajja ne basitula Bayibuli ne basaako emikono Guinness n'abulako nga kuliko heaven wine ne wayite kawooma ne wayite emyezi 2 kiri ne kibagaana era naga nti bane bw'obeera gwe osobola okugumira omukazi ow'olwazi nti banaye nange sisobola ekyo byowanditunuulidde wali omusajja w'eddakiika 2 nti nange sandisobodde kubanga waliwo kye batabuuliririra oŋŋamba ngumira omusajja w'eddakiika 2 nga gwa musumba bawo wasatu mpaamu owonkuwo wange nga ki toyina woyita nga talina bitundu byekyama bibaawo toyingira endwadde nnyingi si n'ebyo byokka Sharon abakazi n'abasajja bingi bye wandyagadde omwagalwa wo abeere nabyo buli kaseera. Waliyo abasajja nze kankubuulire sooka otesitinge ku musajja wo gw'oyagala akunyumidde mu buliri oba mu bulamu bwa bulijjo? Mu byonna ne mu buliri kubanga obulamu bwa bulijjo n'obuliri bukutambuliramu. Akunyumidde bw'obeera naye kubanga omuntu gw'oyagala bw'obeera nako kanyuma. I know you enjoy the conversation. Kanyuma ne bwe muba temwogera nga mulio ng'okatunuulira wali kanyuma nga mwagalana era okalengera nga tali naawe ng'ali eno n'amanya tomusooza naye onyumira. Nebananga obimanyi. Nina laavu nyina omukwano. Kati temwesibaako bwesibi n'otuuka awo twenyumiddwa bwe tutuuse mu sexy binyumye. N'omubuuza. Do you even have that time after making love? Honey, how was it? Kisinziira buli omu alina bw'akwata ekintu kye. Naye nze waliwo gayi yaŋŋamba yasetinga essimu. They're making love and he sets the phone. Bamala okunaaba bonna they had oba juice oba wine I didn't know. Ne bombi nga bali babiri everything together together time neetuuka. Gayi nanga
omanyi waliwo ebimu ebitali biri ebibi byemunyumyamu ng'abasajja, yes. Era saagalanga musajja ayogera kibi ku mukazi wo. Ebirungi osobola okubigera naye nga weerekeramu. Ate mwe abakazi mwewalenga nnyo okunyumya ku babba bammwe. Ebibi tobyogera. Ebirungi bwe mubyogera ate omukazi gw'obinyumiriza ayagala kutestinga. Chawe wa tabu ya Rabbi. Gumanya mwachi omutegeera oli. Ayina engeri gy'ankwata mu atuuka n'okuwuluguma ati yampakiza oluyinti wali. Kati ebyo by'omunyumiza byayagala bamukoleko gwe yafuna tabimukola ki? Tabimukola. Naye gayiraga nti yatuuka okusetinga essimu. Nateekawo essimu. Nga ssaawa 4 gwa kiro n'eddakiika ezaalizibwa naga okay. Good to go. Good to go. N'asumulula. Bw'asumulula. Okwalinga. Oli tamanyi pata naawe. Okwalinga okutuuka eri olutalo luweddeko. Engule eyambaddwa. Najjayo. Namuteerako n'abeera shayi. 5 mu 5. Kati ekyakinyumiza ali ku show ya musawo Dr. Ida Nasoloko yali asinzira bili centimeters per second. Bwajiwe nange ngenda kwegezesa. Kati nga musawo yalina olwaliro ganti lugonvu wa 30 centimeters per second. Omuntu wa 30 centimeters per second you can run for 30 minutes consecutive. Kanaga nange njagala kulaba kati kimbuza mbu wamaze ndi wa 50 centimeters per second. Nagati yateekako ati nga ennya zikoona. Agendugira ati nga 5 mu 5. Nagamba sawa namba. Kanaga chokobodda gundi kodinga. Kati mulimu ebimu okwenyumirwa okunyumirwa kye mukola. Ebyo byonna mulina okubitestinga before nga temunnagenda ku nsonga eriwa mu bufumbo. Naye abakazi abasinga atuuka akaseera n'alaba ng'akaddiye. Nabeera desperate. Bonna bamuleseewo. Ekirala ng'ovudde ku group influence waliwo kye bayita family influence. Yes, your pressure from the family. Bato bo bonna bakoze ki? Bafumbiddwa. Bakazi mwe bonna bagenze bewalera. Batandise n'okwogerera nti oyina ebisiraani. Kati n'otuuka ng'olina bw'oyagala okumatiza naye nga tebagenda kukubeererayo mu bufumbo. Bobo. Oyagala obbamatiza nawe wagenze n'abamu batuuka akaseera kubanga kati embaga ze tulaba ebitundu 3 ku buli 100 bakazi be bazisaamu ssente be bafundinga. Ebitundu 3 ku buli 100 ziri funded by bakazi. Ebitundu 5 ku buli 100 share. Omukazi asaamu n'omusajja assaamu. Okusanga embaga ng'eteereddwamu omusajja yekka eri ku bitundu nga 3 ku buli 100 nga musajja yekka yataddemu. You get me? Kati kijja ne kibanga kikuvuga. N'otuuka n'okwekwanira omusajja. Nokantugwira okubujja kitegero mbadde nsaba onjagale. Please, I will not disappoint you. I'll be a good wife. I'll be a good wife. You can't test me. Just try me. My love. Just try me. Jebali, and always I do feel sorry for them. This is a touching moment. Togamba nti ki? Akaseera katuuka nga pressure weeri ku mulimu bakozi bano ne gundi ne ku mirimu nga bakozi bano bonna babawasizza. Nze nyina gwe mmanyi. Banne bonna babadde nabo babawasizza. Kati akaseera katuuka nga yeekonsolinga how nga bw'alaba gwe bawasizza nga naye agamba olaba ebifaananyi nange nabadde mu boutique nga nkebera Gomez ze bagenda okumpasizaamu nange bagenda kunyanjula. Thank you very much. Naye n'olinda embaga ye nga tekola ki naganaga ate nze gazebo yange no nze kinabuki nze kali so nice wano kalina bwe kabendingamu. Nekiza so bimanyi nnyo obeera nnyo n'abawala. Ate si nnyo. Obijjawo. Era soogera nnyo simanyi naye ye reality. Naye abo tumanyi nnyo. Kakati n'atuuka akaseera nga ku mulimu bambi aswala. Ye nga yafuuka mperekeze yabeera omutegesi w'emikolo gya banne naye nga tebategekanga gugwe. Buli kaseera ye treasurer. Abasiga nsigo. Nga ye treasurer buli kaseera naye ng'ogugwe tegukola ki? Tegutuuka. Buli kimu akikola ku gya banne n'abasajja babaako nga yalina n'essimu ye ssentebe w'omukolo yakubira ono n'oli nga buli kimu naye nga n'abajja ku mukolo tebalina kaaso ke balengera si mubi. Naye oluusi nga akaseera tekannatuuka. You never know. Waliwo ne time weetuukira nga birobyo. Ya kati atuuka akaseera nagaana naye nedda. Nagaana edda. Ekimala. Kubanga kati abakazi akigana gamba I know you have someone but I'm okay with it. I'm ready to be a second wife. I'm ready to be a second wife as long as you treat me well. Nga mukazi wekyensinga okwagala.
abo gye bali obufumbo nga muntu mulamu nga wampisa ng'alina buli kimu nga mulungi kati atuuka akaseera n'alaba nga kizibu wadde beba abeetegekera n'emikolo beba abatega embuto nagamba kanfuna olubuto ampasa nagamba nti nze tolufaako just njagadde kikutegeezaako nti ndi lubuto. You're going to be a father. But don't mind. Sigenda kusaba kagoye, sigenda kusaba buli kimu. Just be okay. We just not inayo mutabani wo. You get me? Olwa pressure yibawo, this is the reality. Ate nga abasinza okubifuna tebabeera banaku. Babeera na buli kimu. Kati oluusi basanga akaseera akazibu ne bamaliriza nga bayingidde mu kwano. Yensonga lwaki obalaba olwa pressure ebaawo n'agenda okufumbirwa wala oluusi nga alina eyamukyayagala kumukakasa nti nze sidiba ngende wala nayo nsonga n'amaliriza nga agudde ku muguunwa. Omusajja ng'ayagala mujjako by'alina. Okitegeera. Nze mu bulamu bwange tewali kintu kinnuma ng'okulaba omusajja nga he is a user. Ng'akozesa muwala. Okweyamisa so kwa sex. Ne Sharon akola alina obusente buli kaseera. Kino waliwo kye bayita okuyambagana in relationship. Era omukazi yenna atayamba ku mwagalwa we ajja kufuna amuyambako. Omusajja tafuna ayambako. Naye si kumufuula lusuku. Every time you run to her. Every time you run to her. You get me. Kati kituuka akaseera bambi olw'okuyagga okwo that anxiety. N'atuuka akaseera nga buli azze agenda naye. Naye gano ge mazima buli mukazi yeetaaga ku musajja yeematira. Okwematira batya? Nga ogyewulira. Class awuya. Naawe otuuka okwebaka naga nti naye okimanyi nti nkulina. Ate nkulina ebyaddala. Sharon, weetaaga ku musajja. Wano tulina abasajja mu Uganda. Not they are popular. Yes. Nti ensi yonna ebamanyi. Naye nga bw'omulabuza naye. Kikyayina ekintu. Akasajja kano nako keeyambula. Ayina nga yeematira. Yeewa respect awuse. Yes. Ayina irrespect eyo gye yeesaamu. Naawe lw'omufunye oga nti nze nkulina. Buli mukazi yandyetaaze okufuna omusajja oyo. Ate buli musajja yandyetaaze okufuna akakazi akeematira. Ya Rabbi, lwaki oyagala okufumbirwa ali awo? Pressure, topapa. Time yo bw'etuuka tolinda nkya. Genda. Ng'obadde mu courtship okoze ebyetaagisa otestinze omuntu nti yono. Bw'osanga omusajja nga ogati togezesa oyinza obutaddamu okufuna akuwa mukisa ogwo. Naye ate bw'aba tannajja tolaaninga kuddukira ku buli omu ojja kutomera. Ani alina ogamba who has to say will you marry me? Omukazi oba omusajja who has to say it first? Ompasa ddi oba njagala kukuwasa? Who has to say it first? Tekiriiko kkomoga amazima. Okay. Nti abasajja abamu batujjukiza bujjukiza. Nti munange mpasa. Anti kankubuulire. Omusajja ajja kubanga alina waali nga naawe olina wooli ng'akupangisiza era nga muli bulungi nga n'obuyambi abukuwa nga havinga ne sex. Ng'akwagala. Yes, anyimirwa comfort yo nga bw'otugambye wali. Ebimufuula bize. Akunyumirwa. Anti oli kyenkugira kye kino. Akuwa buli kimu olina wooli. Okitegeera. Ye alyoke tannalaba buzibu bwonna. Naye kati gwe atandika okufiiringa nti weetaaga musulenga mwenna musibenga mwenna. Ne bwe mba temusibye mwenna naye nga mwena under the same roof. Kaakati ekyo omukazi osobola okujjukiza ku musajja. Naye si kumusaba nti ompasa ddi. Mukwano olabako otya simbadde nsaba. Bwe kiba wanga weetegese. We are spending a lot of money paying here and there. How do you see it? If it's okay with you. Kimutegeke nga ali okay with it. Bw'aba tali okay with it tokimusiba. Bw'ona kimusiba n'akutwala ajja kugobayo na miggo. Buli lwe weesiba ku musajja nga teyeetegese kubeera naawe ajja kugoba n'emiggo. Omusajja yeetegese okuwasa bikolwa ki by'ayinza okukola n'ogamba kati ono ali ready. Kati ongambye nti wemba mbeera ali ready ajja kugamba. Please come with ajja kugamba. Bw'anaaba ready ajja kugamba. Bw'aba tannagamba takwagala naye tannaba kuba ready. Okuba ready ofuna sente ezindiisa eryandiisa zaayo. It's not all about money. It's about what? Kwe kulaba obwetaavu bwo gy'ali.
meaning nyoteekawo obwetaavu nga ni mu courtship. Singa kati ate abadde wano yandibadde ankolera. Senga kyayamutambudde dda n'amuleeta. Thank you very much. Kati guno ogukoza teguyingidde gunjo nwana okwoza kubanga ebimu ku bitusumbuwa abasajja kwe kwoza obupalo obw'omunda. Omukozi tajja kwoza olina okkeeyoleza. Naye ate nga mukyala we yandika kuwoleza. Kubanga abasajja mu mulina okwoza na panti z'abasajja. Abakazi mu mulina okwoza na panti z'abasajja. Waliwo agantyani bwekiri. Era batoweza za bbaawo swadde ajja kufuna azoozo owedde. Olwo mpala yangambye nti ye yalabye ate yagidde mu bokisa mpya ate yagendedde mu nkadde namugamba mukwano kiraka yagiguze eri yayulise wakati. I mean, people come to you and tell you things and you're like, really? Ate buvunanyizibwa si buvunanyizibwa okugulira abakazi empale naye buvunanyizibwa bw'abasajja bw'abakazi ogulira ku basajja. Si buvunanyizibwa mutugulira nikazi. Lwaki? Kiyinza obutasoboka. Era walaba gwe baakikolera yakyogera ensi yonna nekisaasaana. Sharon just yali yabbeeyimu naye okitegedde yakyogera ensi yonna nekisaasaana. Naye ate gwe omukazi bw'ogenda okugula ku mpale olina okukyusiza ku mwami buki bubokisa. Abaami bagayaavu. Omwami yabeera n'omusipi gumu okumala omwaka. Neza wange noddangu yambadde bokisi empya abagendedde mu nkadde. Obusalako. Ya rabbi mu. Ontwala gye wagiguze mmeka? I need to know. Enkadde eriwa. Oba yayulise wakati jangu nayo mu kaveera kale giyuze. So Sharon nga tumaliriza nti lwaki bafumbirwa bingi naye oluusi pressure ku bakazi okusingira ddala ennaku zino pressure ye bavuga si love. Abamu abakazi bagwa mu ttuluba ly'abali abasajja erya nawulyanga yagakuba naye buli ssaawa excitement eragayira lwaki kati sibeerera ddala naye nga tonnamumanya. Kati ekimu ku bikosa abavubuka naddala oluusi kikosa n'abawala naddala abavubuka love eyo ng'erinnye ekkozesa ensobi. Era weewalanga nnyo okukola okusalawo ng'oli mu mukwano omungi ojja ggaba ebyapa obyemaleko. Otukumbuze n'ekyo nze nakikuwandiye love ennyingi oluusi obulwako wookoma. So nsuubira okuba nti buli muntu yandiwasizza ng'atuusiza odeetinzeko n'omuntu for some period of time otegedde characters ze otegedde bali abantu ewaabe basezi otegedde buli ekifa mu famire yaabwe. Oli mwetegefu okubigumira. Topapa tolwana nansi togamba nti ate kaakati ono take your time. Wow, tugenda njaga wampeyo akayimba kamu ak'omukwano kosa oyimbira omwagalwa we sanga zino. Kwano kaliite kayiye kaleete ate nga si kadongo kamu. Ate ennyimba ezisinga okunyuma za bandi kaleeta akabandi naye nga si kadongo kamu. Think of a song you can sing to your lover in such a situation. Asikereya. Think of something that you can sing for your lover. Nga muli mu mukwano. Nga kayimba. Asirina. Bujja buzaawo naye imagine you're dating a person. Oyagala muweereza message mu luyimba. Ng'okyamuganza buganza. Yes, muli mu courtship awo. Olwa kayimba akanyimbira nga kakadde oyinza okuba nga tokayina nga tokamanyi. Kali ka Ronald Mayinja abali myaka gyange bakamanyi simanyi nnyo kuyimba naye like nga muli mu kyetandika kali kaganti kali kayimba ki nja kulondola paka lw'olikwatirwa ekisa nokkiriza mbe mukwano gwo akuwummuza omwoyo neemanyi sikusaanira obulungi bwonze nkuswaza ekyofubyo kindaga naye meme ganyokuka akakuweereza nenga tubeebaza mwena babeerako every Friday kati akoyagala kaweereza ani okaweereza abali mu kweganza. Of course, yes, abali mu mukwano. Anyone, you can send it to your lover. Obuntu ng'obwo bukipinga obufumbo by the way. Obufumbo bubawanye ennaku zino lwaki tetumanyi kukola bintu bikomyawo mukwano. Be crazy and be you. Ekimu ku bisumbuwa obufumbo ennaku zino ladies you do pretend. Men they do pretend. Akuwa byatasobola kuwa mwaka gujja naye olw'okubakwana. Omukazi akola byatasobola kukola mwezi gujja naye lwakuba akyalina wano. Don't pretend, be you. Bw'oba obugola beera gwe bw'aba akumanyidde akumanyire teweeyazika kubanga kati abakazi muyina enkola ennaku zino banga nti kansa asusse mu bakyala ebuziba naye ng'avudde ku gundi ze mukozesa ennaku zino okulaga omusajja nti naawe oyitako ku gundi eno kuyitanda folozi
Yes, ebidagala biyo ajja kumanyirira. Nyo obusera. Get me so. Nyo yogati. Mone okozesa ky'okusinga. Akasera ne yogati. Bakweli oluguudo ly'olweri. Kakati akasera ne yogati kyekisinga. Nzenyeze yanzikiridde naye. It was a great show. It was a great show. Katugende musule bulungi. Yeah. Bwebaza CS School of Decor bwe tuli wali e Nateete atusomesa abaana abagala okuyiga okutimba tutimba n'emikolo atwetaaze tulina ebisulo by'abaana 0700 38 17 64 0700 38 17 Let's get a skill tusobole ensi eno. Webalire ddala yagala ogowulidde nti omwagala. Never let someone to push you into love or marriage. Mala kifiringa owulirenga n'oyo omuntu lw'omulabyeko akuwa essanyu tossa mukazi ky'owulira nga kikuluma abasajja era saagala kuddamu kuwulira kimenke kya musajja nga kiwoza mbu nze namuteekamu ssente bwe ziti tolina kuba musajja oyo gw'olaba namusaamu ssente bwe ziti nenkuteekamu ssente bwe ziti n'onkola oti omukazi musseemu ssente z'owulira nti oli mwetegefu okuzifiirwa z'oliredde okufiirwa. So sizogenda otandika otulombojjerako okuwoza namusaamu bwe ziti teyandibadde oyo ekyo kyakoze muweeredde. Ate abasajja bw'oba nga toli mwetegefu kumuweerera nga kivudde ku mutima gw'omuleke. Ate abasajja tukole akantu kano kaliwa bakuyita ku spoilinga. Spoil your lover. Mwonone abakyala be mwagala nga ne bwe mukera ku makya ne mwawukana ng'omulala gw'anaafuna agamba naye gundi yali better. When it comes to sex muba spoiling. When it comes to kubudaabuda muba spoiling. Manne yes yokwerawo nnyo ku ssente naye ezo z'oli omwetegefu okumufiirirwako zoba omuspoilingirako naye muboonooneko atuukenga ne bwagezaako okuzunga agamba nafiirwa. He did all he could to make me happy. Okitegeera mutwonooneko naffe tujja boonoona nammwe mutwonooneko tujja byogera musole bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza